Ebula ennaku 5 okumalako omwaka 2024 era tuyingira omujja 2025. Buli nkomekero ya mwaka ekkanisa ya Full Gospel Makerere eteeka okusaba okuyingiza abantu ba Katonda mu mwaka omujja n'okwebaza Katonda okukomekkereza omwaka omukadde n'ebyo ebiba bituukiddwako. N'omulundi guno omusumba w'ekkanisa eno Fred Wantante ne mukyala we nga beegattiddwako abasumba n'abasinza ab'enjawulo bategese okusaba okuggalawo omwaka 2024 n'okuggulawo 2025 mu maanyi n'okubeerawo kwa Katonda okw'okuyindira mu kisaawe kya ssettendekero wa Makerere okuva ku ssaawa 8 ez'emisana mpaka budde ekkejenge. Okusaba kuno kwa kukomekkereza omulamwa ogubadde gutambulibwako gwa Reset and Restart era ng'ogw'omwaka 2025 ogugamba nti My presence shall go with you okuva mu kitabo ky'okuva essuula eya 33 olunyiriri olw'14 okutuuka ku lw'15 gwa kuggulwawo. Omusumba Brian Lubega nga Musinza y'omu ku baweereza ba Katonda abagenda okuwa abakkiriza omukisa ku lunaku olwo. Mu kwogerako naffe omusumba Brian Lubega atangazizza ku bisuubirwa okubaawo era akubiriza abantu okujja n'okuwanjaga kwabwe. Waliwo reset and restart. Nzikiriza nti Katonda alina ebintu bye tulagira okubaako bye tuta ate tutandike bupya. Nzikiriza nti Katonda atandise omulimu omupya mu bulamu bwaffe. Akoowodde buli omu okuva mu buli kasonda okujja mu kusaba kuno. Nga 31 tugenda kubeera wali e Makerere ku kisaawe mujje. Abavubuka mujje, ab'oku street mujje, aba ghetto mujje, abasigaddeyo mu church nga muli online church mujje. Kino ekiro kigenda kubeera kiyitirivu. Agamba bulijjo tutegeka era ng'okutuukiriza kubeera ye Katonda waffe nga tusaanidde okukulembezanga Mukama. Ffe twatondebwa Katonda si ffe twetonda. Zabbuli 10 bwetyo bweyogera nti tuli ndiga za muddo gwe. Kati omuntu yenna nga Bayibuli bwegamba nti ffe tutegeka naye ye Katonda n'atuukiriza. Kyemmanyi kye kino nti ffe okutegeka kyembasaba kye kino nti tuleme kutegeka ffeka tutegeke ne Katonda tuteese ne Katonda. Y'omusumba Pomiro omusumba w'abaana mu kkanisa ya Full Gospel Makerere alaze okusiima kwe olw'ebyo Katonda by'azzaakola okuyita mu kusaba kuno. Tukitwala nga kya kuzannya. Mukama bingi byatukoledde, atuwadde obulamu, atusanyusizza, atugabiridde, bannanga atukoledde ebirungi bingi nnyo. Agamba bingi ebisimbiddwako omulaka mu kusaba kw'omulundi guno nga bw'annyonnyola. Tujja kunywayo kacyayi, bajja kubayo ebiriroliro banaye nga tuyingira omwaka. Ebirala bingi nnyo n'okuwulira ekigambo kya Katonda ekituzzaamu amaanyi ekyongera tuyimusa okubeera nga tuyingira omwaka omujja n'amaanyi. Mujjukire nti okubeerawo kwa Katonda kujja kubeerawo naffe. Ng'omusumba avunaanyizibwa ku baana mu kkanisa eno aliko amagezi g'awadde abazadde abanaabaleeta. Okubiriza abazadde abalina abaana nabo mubaleete tusinzize ffenna wamu. Naye omwana bw'omuleeta twala obuvunaanyizibwa omuteekako eriiso. Okubeera ng'akubeera kumpi w'olabira. Tetwagala kubufuna ate buzibu nti ate omwana yabuze. Joshua Makanda okuva mu buweereza bw'abavubuka mu kkanisa ya Full Gospel Makerere annyonnyodde ku kubeerawo kw'abavubuka mu kusaba kuno. Bannanga abavubuka tuba tuzze okunoonya Katonda, okusiima Katonda, okumwebaza byatukoledde nga tuva mu mwaka omukadde nga tutandika omwaka omupya mu maanyi ng'abalokole. Kusaba bano bongedde okukkaatiriza ekyokukunga abavubuka okujja mu kusaba kuno. 31st overnight banange overnight yaffe ffenna abaana abakulu abakadde mwena tubaaniriza abakalokoka n'abatannabakulokoka. Mukisa guno okoola buli muntu yenna gy'ali okujja ku lunaku olwa 31 mu kisaawe e Makerere. Tugenda kubeera n'okusinza, tugenda kubeera n'okujaguza, ajja kuba bingi nnyo ebijja okubaawo
okubuulira ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu Bayibuli mu ngero essuula 16 olunyiriri lwokusatu bigamba nti emirimu gyo giterese Mukama n'ebirowoozo bye binanywezebwanga. Naawe tukuyita mu kusaba kuno era tukkiriza nti togenda kusigala kye kimu. Nze Novisha Bakanansa ku Lwagugudde TV agaguddewo.